I support Dr. HILDERMAN mu ngeri yonna yonna. Era nsupportinga buli muntu ina advocatingira okuba nti no copyright will be empowered. Kubanga ebbanga lyonna tubaddewo tukola ebintu byaffe n'eri awo eri dormant tefiirwako. That is the only reason as to why nti olaba nti nakati omwana okufuna capital tulina kukola show. So singa copyright ebadde y'amaanyi even bwe yandigenza okufa nga akawunti ye kuliko ebiriko bingi nga waliwo n'ebikolebwa biki omwana teyeetaaga kujja nti ate munyambe. Wano wetwogerera Michael Jackson akola sente nyingi nnyo nga teyafa dda. Kafeero takola yadde omutwalo nawa Kafeero n'amala avaayo n'ayogera ku luyimba lwa kitaawe oba oli aluzzeemu ojja kukanga social media yonna emuvuma kitegedde bamuvuma ate n'abanga kiki. So aba corporate bwe beera empowered abantu bajja kutuuka okukimanya nti okubba oluyimba lw'omuntu kyenkanankana okubba emmotoka y'omuntu. Kuba gwe bw'okola edduuka n'obeera n'osuula glass nze nkwata sente n'enkola video. Oli wabba glass zo ogamba bakubbye era okambuwala oba emmotoka yo. Naye nze oli bwa piloting oluyimba lwange olaba nti si nsonga era siri suppose kukyogerako. Okitegedde. So kijja kuba kirungi ate n'ekirala tukubiriza abantu bonna mwenna tuleme kulowooza nti copyright oyo abayimbi bokka. All intellectual properties copyright oyo zikola ki kati mwenna naawe olina ebintu byo byolinako copyright. You just don't know. Olina content wo ng'omulinako copyright ng'onoomukozesa olina kubanga osasuddwa. Kakati ffenna mwenna bannamawulire buli omu aveeyo tuteeke amaanyi mu kino ekintu. Nze sikyetaaga kuba nti nina kugenda kuyimba ku stage okujjanjabwa. Byenyimbi bimala lwaki nkyayimba okugenda mu studio okutawaanya abalala abo. Why? Nina kubanga ndiyo muzi holidays zange gundi royalties zange zigenda ku accountinga neyagala. Okitegedde tulina congestinga industry. Kusajja yayimba oluyimba lwo Mysterious Girl up to now mugaga. Okitegedde. So ekyo kyetwetaaga. Wakati mu bino byonna affection ziri bbiri era ne bwe bagenze mu Parliament omu yagendayo leero omulala faction endala negendayo enti era ne bali mu Parliament bababuuza nti mwawukanira wa kuno si mwanagana bakugeza kulaga superiority nti nze nkusinga nze nkya bwe nfuna omukisa twagala akaliro tukakume nga tekazikira oba tuyingiddeyo 100 emirundi 10 naye nga twogera point emu bajja kumanya yeetaagisa dani ogirekera omu bajja kulowooza nti no tewali pressure naye n'abalala 10 baba basobola bagende oba oli awo bannaffe abali mu ntebe ennene abasalawo bajja kutuuka okukitegeera. Nze nkigamba abantu nti olaba nti essaawa eno Mesach Ssemakula emuyimbi era gwe oba osayininga etteeka olowooza osayiningira Mesach Ssemakula forgetting one thing nti nzayimba Mesach Ssemakula siri mwana wa Fire Kutaayo omugenzi siri mwana wa Jimmy Katumba. Kitange naye yalina ofiisi ze yali akolamu ng'era wakabi era ebidongo yali amanyi byabayaayi. Gwawe wooli ebidongolooza bya Mesach enkya bya muzzukulu oba bya mutabani we agenda kuba mudongo nga tewasobola kuyamba industry eno. Omwana we yennyini agenda kubonaabona ate nga ba Mesach bali eyo mu America beeyagala oba balina gye bali oba bali gye balina gye bali babonaabona kale naye nga si baki nga si bayimbi. Okitegedde. So tuleme kulowooza nti byaffe abaliwo ti bya kamiliyoni. Tuleme kulowooza nti bya HILDERMAN kubanga mu famire zaffe temuli history wa music ffe tusoose. Kitegeeza naawe ewuwo mutabani waasobola muzzukulu waasobola naawe okutte kati microphone oli munnamawulire mutabani wenkya ye bebe cool. You never know. So kati kitukwatirako wa era abawala abato bawala bange abakola mistakes bajja gyengini bagamba we sorry lwakubeera nali nina okuvaayo nga businessman okubaako kyenkola kyenjogera naye nga sibakomerera ku musalaba. Buli omu alina bwali akutinga musungu naye omuntu bw'aba agambye amusori nsonyiwa kubanga ate such things be happening even ewalala. Kitegedde ekyenjawulo ekiri muwalala nti oba oli awo fe wano tubadde ne kamera ezitutambulirako nga zirina ensonga zaazo lwaki zitutambulirako. Okitegedde kati awo nasabira nammwe bannamawulire olw'okuba nammwe wano mwafuulawo maka kamera zammwe muzifuge ekiteetaagisa kuripootinga lwaki okiripootinga tuwulira ebiri wasi ebihappeninga mu bifo ebirala naye nga tokirabako ki kakati n'olaba oli n'ayomba n'omuntu gwe saagala kummanyiira bino bibadde ku papaazi kakati ekigendererwa kyo kiba ki kitegedde. So tulaba nti nno wabaawo tuwaddewo ne kalondoozi w'okwagala okutanishinga bizinesi eno. So nammwe bannamawulire kamera muzifuge
twateesa mulina okukolera nemutalina kukolera bakasitomazi bangi abajja wano kiba kibi nnyo kasitoma ngajja neyeraba muki naye mbadde mukikoze bulungi nga teri kasitomaako n'omu gwe mwali mutadde muki mu kamera nga tali sikyagala era tukikumba kyekyokka bali nga bwe beefuga nammwe mufuge kamera surprise to us nti ayimba katulinde tulabe bwayimba abayimba bulungi bwebiri studio jamuga studio eriyo yingira as much as you can okutya kukuli luddawa mu music industry eno gyayingiddemu sirina wekuli so omwelcoming atatala okubanga atandikawo olugendo maama we mwajje kye bali kakati bwabanga naye asobola okitwala mu maaso why not ebbanga lyabaddewo mu biseera bino nga maama we mulwadde academic standards ze zibadde nga zikyuka era nga tezitambudde bulungi mwe ng'abayimbi temulowooza nti singa abaabu aze music essaawa zino kiyinza okuaffectinga academic status ye okubanga yeyongerayo ate kiyinza ogiyamba kubanga music ayinza okubanga financial amwempowerinze nasobola okusasula tuition neyeyongerayo mu maaso papa tuddeko emabega katono osiseekola otya EVELYN LAGU sijjukira naye mumanyi mukwano gwange sijjukira ddi naye bingi omuntu nga mumanyiganye mukwano gwo abadde mu industry kuba obudde mwe nayingirira industry naye kumpi nayingirira twesanga bwe tutyo first sight yali eti oyinza okuba ogijjukirayo sijjukira nnyo ate saala bulimba but what I know nti mukazi wadde mukazi mukaka talina ntalo tayomba n'abantu mukangamu katono n'asyayingawe bwatyo naye ng'ataadde mukozi muyiribi bano bowulira abayiribi ava wano ne bamugamba nti bw'ogenda e Sudaani n'okola bwoti waliyo ssente n'obuuza yalaga nti yagenda Sudaani nowulira nti kati ali Arua bwatyo abadde munoonya bigambo ki by'oyinza okugamba abayimbi abatasobole kubeererawo omwana ono olw'ensonga tuwulidde nga bangi nga bagamba nti bavaayo akaseera k'omuntu ng'agenze naye ate bw'aba mulamu teba byampaka omuntu akole ng'okwagala kwe bikuli ng'okusuubira kwe bikuli kubanga tekibakakatako okitegedde tekibakakatako olaba wa famire y'oyo atayamba baana bo kakati omuntu bwe wasanga obusanzi nti mukola omulimu gumu ng'olooya afa nga mugamba looya bwe mutavaayo kikyamu nnyo mwenna nedda okitegedde so buli omu avaayo okusinziira engeri gye kimukutteko papa oli muntu omunyuzi erikodinga baterikodinga obeererawo nnyo bayimbi bamu mu buli mbeera ate kutuuka n'owulira nga oli overwhelmed the situations ezimu nga zikuzitooweredde zisukka naye era ebintu ebisinga bw'obidduka tebiggwa ebizibu ebisinga mu nsi bw'okidduka tekikola ki kisobola okuba nga kinene naye ng'olina okihandolinga jangu lwanagana nakyo otaaseeko kyotaasize ekikulemye kiyitewo abayimbi ba Uganda bonna bagenda kuggwayo kyetwagala ekiba kisobose that is naye ate abantu bajja kuba n'emirimu era emirala oli ne bayitawo eddakiika 2 atasobodde asobola ne bw'aba apositinze bupositinzi kimala ne bw'aba akoze drop kimala ne bw'aba akoze eki naye nga twagala ffenna tubeerewo wano abayimbi tusobola oga tiketi tuzeegulire owulira nti Mesach yaguzeeyo 2 gundi yaguzeeyo gundi Spice Diana yaguzeeyo 5 gundi yaguze tusobola ozigula ne tuziwa abafaanizi ne bajja ne bayingira kyonna kyekiri twagala mwana kufuna sente atumaliriza katono kayimba ka EVELYN LAGU kyakasinga okunyuma tuyimbiremu kamu omwana omanyi tusaagala kapera tuyimbiramu tugambe kapera kanyimba akange olwego nga nyimba akange ujemba yimbire kwolwo